tusaba ntwala akakisa kano okusooka okwebaza Katonda asobodde okuba nga tukuma ffenna nga tuli balamu nekisobola okuba nga tubaawo mu bbanga lino omwaka 2020. Saba Mukama Katonda buli muntu yenna akyali omulamu amuwe kyasinga okwagala mu 2020. Ate era nensabira n'abo abatugenzeeko nti Mukama abawe ekimule ky'emirembe. Era nsobola okutwala akakisa kano okwebaza buli munnamawulire yenna ali wano kuba mu butuufu guno omukwano gwe munda ze gwa kika kya waggulu, buli kamera njirabawo wano, media houses zonna ez'enjawulo weeziri, mwebale nnyo mwebalire ddala. Neebaza abategesi abaluba events muli banjawulo, mwebale nnyo amaanyi gano ge mutaddemu ate ng'era manyi this is just the beginning. Bana baskate mwebale nnyo, bakanyama abasajja ababodaboda mwebale nnyo mwebalire ddala. Bwe ndaba abantu nga bano kinzizzamu amaanyi naddala ababoda kubanga nze be bantu be nakuliramu, ndi mwana wakozi stages. Bwe ndaba abantu bange nga bazze ne bambeereramu kimpa amaanyi. Manyi oli yandibadde agamba nti kati Eddie yatuuka tumuleke, naye bakyafiiringa nti ndi muntu waabwe era nga ndi muntu waabwe ddala. Wizkid yakolawo kikakasa yalya mwana wani yamutegeka ate nze manyi amutegese wadde sabanziremu kubuuza. Diamond Platinum yakolawo anti kaye challenge tufunye kwa ne ku social media osoma kati abali live ate kati nze bya social media saa kubimanya nze ntambulira mu reality. Nasasudde era ne receipt nsobola zikuba ebifaananyi nenzikulaga. Otegera mugana wange nze nasasudde era ne receipt nkola ki nzirina nja zikuba ebifaananyi nzikulage. So ekikwatagana ne politics nze nakivaamu lwa nsonga politics yange ejjako nansinga obunene. Natuuka ekiseera nga nze kinsuseeko nga nze osegere nga kinene kati nga sobola abanga gakifuuse emotional. Mpuliriza bulungi taata wange nga abawagizi bange beeyawuddemu ate nze abantu abampagidde okundaba nga ntuuse wano ntumpezeza n'emyaka gino ne kasikino olaba kafaanana kati babadde bannayuganda abatali baawulemu. Sikolanga question eŋŋamba nti abawagira kyempagiramu bamujja nfuna bulungi. So nalaba nga kintu kitandise okukola ki nekingejjako ng'omuyimbi kuba nze sigenda keera ajja kwesimbawo kinzira katuuti neŋŋamba mulonda ono muleke. So nze nasalawo ekyo nenkikola ki naye nga nja kulonda. So ebisigadde ebya politics kyangejjako kinene nnyo ku nze. Ekintu kyali kigezeeko kyansukkako. Venue twazisecuringa olwa festival, tetufunangako venue ku lwa politics okusinziira kubanga bwe yaleeta ideas z'ennyonyi. Ennyonyi yali emu bwe yatandikira yalina ennyonyi emu. Kati bwe mukogera n'ennyonyi emu ne twekanga mukogera ne bakwano gw'abalala ng'afunye ennyonyi ey'okumeka nga nnyonyi ey'okubiri. Ne ŋŋamba Kenzo tetusobola kukolera wano cricket oval. Namugamba Kenzo tusobola kukolera cricket kuba cricket oval teyina nnyonyi weeziza kugwa n'ey'okubiri neegwa at the same time ate nga mulimu abaki nga mulimu abantu. Era kyekyo yasooka okumbuza n'aŋŋamba Chopper bwe tugenda saagala kugamba nti venue yaki yafuze. Namugamba no, it is a festival kiri understanding olwa package erimu kitegeerekeka nti package tesobola kutuulawa teyina venue weesobola kutuula. Nawe bw'oba olabye festival eno nkubisaamu akafaananyi oŋŋambe tosobola okutuuza ennyonyi bbiri enamboole munda ate nga enamboole mwokola ki mwokolera. So the venue was secured and the venue is paid. Tebiringa bya Salvador gwe nalabye ejjo n'agamba ye yalya venue bagimuwadde bamuwonyeza ssente za bwereere. Simanyi ndowooza ye Kenzo ayinza okuba nga tali favored mu ngeri eyo kubanga venue yagisasudde ate ssente nnyingi. Kuba twagezezaako n'okufuna discount naye ne discount byakoze eki byagaanyi ng'ate obudde bugenda ng'alina okusasula ssente ze bakoze eki ze bamugambye. So venue is purely paid era it is a festival teriimu kintu kyonna kigamba nti lwakuba Kenzo. Where are you? Kale nsanyusa naye kye mbadde mbuuza kati gwe wali onkolera ki? Ndi munnamawulire nali nkyakola ku Bukedde nze muvubuka weeyogerere nga sinadda ku Delta tukole nonjogerako ku mawulire nenkuba oluyimba nenkuba nga natuukiribwa kati vice naŋŋamba tukole Gavin tukole kubanga nze nkubuulira amazima gali nti
ndabika nakulabako dda naye mba sirimbye lwero lwe lusoose okuba nga nkulaba. So honestly speaking, radio TV nyingi ezinkubidde ennyimba. Natandika n'abantu bangi. Omuntu yasooka okuba oluyimba lwange mu bulamu bwange Jacob Owuyi yali awo. Yasooka okuba oluyimba lwange ku radio bagiyita Dembe mu 2007. Oshegeera kulabika wamanya 2010 oba 11 onfuna 9. So nze simanyi kyoyogerako kuba abantu bonna bankubira ennyimba zange batandika okujja nga bakera eminga awo mbazze biteegera mukama wange. Kololo tuyina campaign egenda okuba nga etambula eya t-shirts. Abantu mugenda kuba musobola okwefunira t-shirts ku outlets zetugenda okubawa. T-shirts ogigula buguzi naye twagala festival ogenda okutuuka nga buli omu alina t-shirt ya EDDY KENZO. Ndowooza n'ebirala bingi. Festival erimu ebintu bingi nnyo byonna bye tugenda okulaba. Already yawadde aba boda bonna mu ggwanga. Buli stage erina okwewandiisa agenda kuba nga abagabira zipikipiki. Agenda kuba nga stage zonna bagenda kuba bwewandiisa bagenda kuba bawangula zipikipiki Kololo aba zino obuzina bwa Kenzo. Era ku nsonga y'emu abaana abasoma omwana agenda okusinga okuzina akazina ka EDDY KENZO agenda kuba kuolwo abaana bonna balina okujja ne back slip zaabwe. EDDY KENZO omwana n'asinga okuzina akazina ke abaana babiri yagambye bajje ne back slip zaabwe mu nsawo. Waamalira okuzina nti ono yasinze okuzina akazina ka EDDY KENZO agenda kubeera ng'amusasulira school fees butereevu. Bano nga temukuba mu ngalo kiki? Nze nga mpulira ebintu byonna byenkoonako buli kimu kyenkoonako mpulira kyonna kiyina omwasi. Kenzo Festival agabye kuuka engeri gy'atalina mufumbi yagambye agala okutestinga ekyemisana. Era yawadde abantu aba restaurant bagenda kuba nga bafumba ebijjulo ebyenjawulo kwolwo abawanguzi babiri bagenda kuba nga bawangula kuuka ez'okufumbirako emmere. Ekyo mukikubira engalo. Banaye nze ndi musanyufu nnyo, I'm very excited. Olunaku mpulira luluddewo nnyo olwa Kenzo Festival. Kubanga Kenzo y'omu ku bantu abali honest bwenyiza okigamba. Abantu abakakkamu, omuntu omulungi, omuntu buli omu gwe yeegomba okubeerako naye era okukolako naye. Ebbanga lye tumaze ne EDDY KENZO abadde muntu musufu nnyo era nga tuwulira olunaku luluddewo bulwi olwa EDDY KENZO Festival. Ladies and gentlemen, please welcome the star. Kawato,